Manti governor yasigaza olunaku lumu. Gwe yalangirira awo nenga omuntu atasasula rent waggaliddewo. Kakati mu kibuga tubalenga mu kibuga wakati tulinamu bbaala amabaala amakadde. Twasigazaamu bbaala ki. Siriki teyaggala. Yidda. Eno wansi ewali tiyayo yaggalawo yakataano. Kakati mu industry area twali tusigazaamu governor. Yokka. Kuba n'amapya agajja ne gaggala emyezi ejja. Kinene nnyo ng'esatu. Kakati ebyekwaso bibadde nti abantu tebakyanywera mu kibuga banywera mabbali. Naye n'abakoze emabbali ebbaala Innocent yeegundi yagaana. Eri ku Salama Road. Ayinza kuba yagijjamu ne ssente kuba sibabula bwagiranga. Kirabika. Oba ontegeera ogiyitako bwoti ng'oyinza kkanisa bali mu kusirika beefumiitiriza Katonda. Kati owagundi landlord yamuggadde. Owa Big Zone. Naye yamuggadde. Nonno wano wetulaga simanyi wa gavumenti omanyi abakulembeze njagala nga temunnaddeeyo okwenyoolanyola. Kakati osanga ebbaala nga liriko abantu nga 100 abaliryako. Ababooda abasomba abaana abavaawo nga batamidde. Tobamanyi muwendo. Waliwo stage ya booda awo. I know. Ab'ebyokulya abawala abakolamu. Abajja okukolerawo ebivu. Ne bwabeera supplier. Abo bona kati chain eyo yonna ekooneddwamu. Landlord yamuga ekimala kimala. And for someone who has been abadde ne business eyo enene bwetu landlord atuukira okukwatira ku koona bambi kiba. Ebbanga Big Zone yemadzeewo lwayi nawe tutegeera nti mujjo mupangisa. Ab'ennansana muyinza obba mukimanyi kubanga mwe muli b'ennansana. Naye ffe kitujjira mbu omuntu ayinza n'okuba mupangisa. Ayawe ogambira olaba landlord atuuka kati n'asalako abakozi n'asalako amasannyalaze n'asigazawo property. Awo n'okwatira ku passport yo n'ogikubako enfuufu kikuba akagikubako enfuufu n'owe Dubai n'agamba nkomawo nteri kiddako. Sooka otuba omugagga. Tumaze omwaka gumu n'okusoba agenda myaka 2 aganya okutusasula. Era kyova twaddukira mu kooti olwalire kooti etuwadde obwenkanya. So tumugamba atuwe ssente zaffe tumuddize ebintu bye kubanga biri mu kooti. Zenanye n'ekifo kino kiyitibwa Big Zone. Natuuka wano nali siriiwo nga ntambudde nenkubirwa essimu ino poliisi eze ne balandiroodi batisa ebintu byange. Nali ntambudde naye bagobawo sitaafu yange yonna ne beediza ekifo ne bagalawo. Twali tulina emisango 2 ng'etambula mu kooti kati ne bajja ne bangamba nga balina court order kati bwenalaba nga poliisi yekirimu kwe kugenda wa RDC ne mugamba tebansavingawo ne order sinaba kugirabako court order gye baleeta. Mbadde nsaba oba bagula olugi lumu tunaddamu tukole tubatambule negwe nogogenda omusirikale waali chairman w'ekyalo waali omwana awandiika accountant nzize naye ayina ekitabo ne kamera weeziri bano bannamawulire sinza abayise bali difference bajja kubanga wawitnessinga oba gwe RDC okwatemu bano walimu abasajja abakulu waliwo bamuliraanwa abasajja abagira olagire nga bwekiragiro nga bwekigamba kubanga ebintu bajja kubibuusa ekikombera be balina obuyinza be babadde balina bizinesi yange kuva ku Lwokuna up to date. Kati ate ku Mande twali tuli mu Wakiso mu kooti Lwokuna genda kuwulira ngo wano bagaddewo bawambirwa ebintu byange. Kati nga ensonga endala nzija kwebaza Katonda sitidde ndi mulamu biro byonna nze abikoze Katonda ampadde obulamu kyensobola kwebaza Katonda. Naye njagala kumanya ebintu bye batwala nga siriiwo sino accountant nina accountant wange ali omu era yabadde akola nga acting manager teyaliiwo. Tuli mu ssente obukadde 7 n'olwaleero ekooti yatuwaddeko ekitundu naye tugenze n'ekyo
bw'atuwa ssente tusobola omuliza ebintu. Buli mwezi abadde asasula ssente omwezi ali wakati w'emiliyoni 3 okudda waggulu, naye yagaana n'agamba alina abanene mu State House. So abanene tubagamba nti no balina okuyamba naye nga naawe okoze emitendera mwolina okuyitira famire ya Katerega Joseph, era tuli wamu nga famire, era tugamba nti yanga atuwe ssente zaffe. Ebyo byonna abane bajjamu ng'oli ku kisenge, abane bagenda okutandika okujjamu. Kakati nga naawe oli ku kisenge zibuze n'ojjukira nti olina abanene b'okolaki Bomanyi. naye waliwo yali azirina abanene yali abalina naye nga tabakolaki tabajuliza. Now it gets back to communication. Naye kati obuzibu bwe tulina speed amabaala kwe gagwira, ebbaala emu ejja n'esuula amabaala g'omu kitundu kyonna. Ayo nayo neegwa. Nayo neemala neegwa. And it was a business. Abaana gyabadde bakolera ddala. There was a night life ne day life. Simanyi. Lwakuba ndowooza kye tulina okumanya ekibinja ky'abanyumu naye tekyeyongerako kizunga buzunzi. Kyova ojja kusanga nga anyumye ebyabadde ku bbaala eno jassa ayawula budde naye n'agamba nti byaddeyo saame kasawa 4 ze nayingidde 6. Naye nga ku 4 ate alina bwe yabadde kubanga abanywi b'omwenge abatuufu tebagunywera wamu. Babeera mu bar hopping. Wano wali. Batambula matambula amabaala. Kakati ekibuuzo kinga zino TV. Oli ku TV omuntu gy'akyusa okulabako oba oli kweri gye bamugamba nti kuliko omupiira n'akyusa n'ajja n'alaba. Awo nno we tuli economy. Twongere kwesabira we birina kwegumiikiriziganya n'okuyiga okwogera. Byonna bikulu. Kwegumiikiriza n'okuyiga okwogera naddala mu kaseera nga gwali mu kwetaaga. Kubanga bakuleetako amayinza okumaliza nga ate otandisa okukaaba. Kale awo tuvuddewo. Omugaga yagaye tati. Ninga ebintu babitwala bambi. Nga babitutte. Kakati bannaye empoozi ya Ssuuna eno bannaye. Oba tusooke tumale Kim Swaga ne Bad Black.